yenna ebikola bino ebitukolwako mu ngeri y'ejjoogo naye kyensaba bannayuganda nti kino fe tuteeka okukikomya. Bw'ona otunuulira munno n'olowooza nti gundi gy'ali aba kyogereko bwogezi twogedde ekimala kati ekiseera kituuse okuba nti tuteekinga action. Bano bayaaye buyaaye kubanga bakwata bannaffe nga tebalina misango naye ne babafuula abaziba emisango ne babateeka mu mbeera ebatulugunyisa ate ne bamala nga babatadde. Akati nga ngenda ku musango ogwateekebwa ku bantu bano okusookera ddala omusango guno gwasomerwa Eddie Mutwe ne omwami omulala abali ku ba bodyguard ba president naye nga tekigambibwa nti ku mukolo gwa parade tebaaliyo era ne kifaanana n'omusango Gaddafi gwaliko nti omuntu gwe basooka okukwata ku musango ogwo ku mukolo gwe gw'okuziika teyaliyo naye ate emisango baagimusaako. So mu ekyo njala kukyogerako ne nja kukiddako kubanga waliwo obunafu bw'abalooya naye kansooke ngende ku nsonga okusinziira ddala ku musango guno nga bwe guli ogwa military drill. Military drill kyeki kitegeeza ki era ojawula otya operation eno ojawula otya ku operations endala oba ku training endala. Ekisooka tulina military drill naye tulina ne military training. Akati ekyo tukimala ne tubaako n'ebitongole ebirala ebikozesa emmundu mu ggwanga nga poliisi ne mubaamu ne private security organizations nga nazo zifuna training era nga bagenda kubanga bakozesa firearms. Kakati bijja byawukana bitya lwatu twagala tunoonya omusango guno gubeerawo gutya guyimirirawo gutya. Ekisooka military drill kitegeeza okwegezaamu n'okugezesa kulwanyisa bye muba mulina. Ekyokulabirako gavumenti esobola okugenda negula ebyokulwanyisa ebipya era nga modulo mpya. Kakati ng'abantu abagenda okugenda okugula ebyokulwanyisa ebyo ng'oluusi tebasobola nagenda ku front kubanga tebagendayo naye ng'ate be balina okusomesa abaana abikozesa butya bagenda okubyoperatinga. Kakati ekyo nekireeta nti baba bituusiza mu ggwanga bagenda mu bitundu ebyo amagye gye gakolera training ne bakola ekintu ekyo kye bayita military drill ne bagezesa ebintu ebyo. Singa embeera bayitaagisiza nga batuusa bikozesa nga obwetaavu buze omuntu akwata bukwasi buli muntu akwata bukwasi kyakulwanyisa amanyi kyaba agenda okukola so si kukiyigira ku front line. Ekyo kimu era kino kifaanagana nga bw'onoogula emmotoka empya obadde ovuga emmotoka naye n'ogula emmotoka ekika ekirala oba modelo empya kujja wadde nayo ne weesanga nga erina futures eri enkadde zebadde terina ng'olina okuzimanya butya bw'ogenda ozikozesa. Oba katugambe obadde ovuga emmotoka nga kika kya Japan make Japan kakati ate nga olwaliro oguza emmotoka nga make ya Germany kati ebisystem yazo ebe yawukana butya bw'ogenda okozesa ogikozesa ebintu byayo biba byawukana biba bikola kyekimu naye engeri gye babikolamu biba byawukana eby'Abafalansa eby'aba Germany n'eby'Abajapani n'abalala bikyukamu. So ekyo kyekimu ku bintu bye bagamba nti oteekwa okumanya ekintu kikozesa. Kebera essimu oba nga oguza essimu osobola okugula essimu naye nga y'amaanyi oba nga yabbeeyi okusinga ku gye badde olina nga naye yetaaga okugiyiga ogikozesa naye ng'esigala ekola kyekimu naye nga okugyoperatinga kyawukanamu. Kazibeere TV ze tukozesa mayumba waliwo buno decoders bujja mu bika ebyenjawulo. Kakati ng'olina kumanya okaguze naye ogenda kakozesa otya kano kwoguze kasingako kali kubadde nako kalina features ez'enjawulo then ogenda kakozesa otya. Kakati ekyo kye bayita military drill bagenda ne batandika okukozesa ebintu ebyo babaako bye bakozesa nga tebajja kubyonoona naye bamanya engeri bagenda obikozesaamu. Waliwo ebibeeraawo nga byo tibina kye bijja kukola nga byo ojja kuteeka buteesaawo omanye nti kino nkyasembulinga bwe nti then nekikola bwe kiti kino okitegeera. Waliwo kyojjoga tujja kugezesa tukubeere ne ku muzinga gumu tulabe kompyuta bwekola tulabe bwe kifollowinga maapu. So ebintu byekikanga ekyo. Then ensonga ey'okubiri military drill tweteekateeka okugenda okulumba eggwanga eddala oba eggwanga litulumbye oba tugenda kutwala amagye gaffe mu ggwanga eddala then tulina okuteekateeka abasirikale baffe bagende nga tebalina kiwuggwe kiri kyakulwana kubanga baba bagendagenda mu environment empya gye batamanyi kubanga obutonde bw'ensi bukyuka. Buli bwogenda mu nsi etaliiyo ne mu bwongo psychologically okifuna nti eno gyendi si waffe otandika okulaba nga ebintu byonna balaba bipya. Kati ekyo kikugjamu basooka ne bakuteekateeka wano n'ogenda nga weefiiringa tebamala gatwala butwazi muntu nti baba kutwala butwazi basooka ne bakuteekateeka n'otuuka mu nsi eri nga weefiiringa n'owulira nti ddala kituufu n'eri obuyinza obulina era gw'ogenza okutereeza ekyo ekiremye abaayo oba ekitabangudde emirembe gwe gy'ovudde. Akati ekyo nakyo baba batwalako oludda nga mwetegekera olulumbagano olwo. Timu emala okuyitamu ekyo gye bateeka ku nnyonyi n'egenda timu emala okuyitamu ekyo gye bateeka ku nnyonyi n'egenda. So ekyo nakyo bakiyita military drill. Then omutendero gw'okusatu gwe guno muyinza okuba nga muli awo muli mu nsi naye nga temulina bibatawaanya temulina ntalo ze mulwana mwenna mubeera mu balakisi mubeera mu kweyagala bweyagazi temukyalina mbeera yonna ebasuumooza oba bweru w'eggwanga oba munda mu ggwanga. Kati nalaba nti amagye gali lakisinze oluusi babatwala ne mugenda ku parade ne mukolayo amazowezo matono ne mubyerabira naye ng'ekyamazima tokyasobola kudduka kilomita
abiri oba okugatambula kati kikalubiriza. So mu mbeera efaanana bwetyo oluusi wabaawo embeera ya sauti ey'ebyokulwanyisa mu ebiddala ebyo, sauti eva mu byokulwanyisa mu mizinga ziyita atirale, waliwo emundu ezo ez'amaanyi nga eddoboozi erigenda okuyivaamu, eddoboozi lyokka abantu abasinga obungi libafuula bakazoli teribatabula emitwe. Kakati balina okusooka ne bakutwalayo ne babatwala okurefreshinga, okuddamu okugezesa, ne mukuba emizinga ne mukuba emundu ezo ne zireekaana nnyo, ne kiba nti bw'oba ogiwulidde topanikinga nnyo ng'ofunye eddoboozi ly'emundu eryo, sauti yaayo topanikinga nnyo. Sekendi ate era ne bakugamba nti emundu eno bw'eba evuga bweti ebeere mu position bweti, waliwo ebintu byebakutendeka wakati nti bw'eba etunudde bweti ebeere mu position bweti, bw'eba efunye eddoboozi bweti ebeera mu meters bweziti. So osobola okugirwanyisa naye ng'otegedde, naye ng'ekisinga okukanga ye sauti egivaamu, kubanga ye esasi tosobola kuliraba. Ndio ogenda okuliraba nga limaze okukola kirikoze, oba nga ogenda kuliraba nga oluusi ofudde, ekitegeeza nti oba tolirabye, oba nga lisse munno, naye eddoboozi eririvaamu, eddoboozi eriva mu mmundu oba mu muzinga erisinga okuba ery'obulabe. Kakati omuntu singa omutwala nga obwongo bwe bulirakisinze nga takyasobola kusikaninga amaloboozi ago, ojja kutuuka ekiseera singa emmundu eno eba evuze nga si yagikuba, newabanga munnaabwe yagikuba, era abantu basobola okuvaako waya ne bafuuka bakazoliti n'ebyaba nti beetaaga kuyamba. Abamu betta, abandi bakuba bannaabwe amasasi, mulala n'abivaako nga tamanyi kyakukola. So ebyo byonna bivaawo. So ekyo nakyo bakiyita military drill. Mu mbeera efaanana bwetyo omuntu awo bw'omusanga mu mbeera eyo osobola omuteekako omusango nti kituufu omuntu ono yabadde ali mu kikolwa eby'amagye. Then kati bwemba ngatta ekitongole kya poliisi ne companies eza security, ekyawula poliisi ku security companies nti zo ziri ziba nkozi za mirimu, ziba twalenga private sectors, naye bo baba ne license ng'ekitongole, naye training bafuna ze zimu butye bagenda okukozesa firearms n'okukozesa amateeka. Wabula ekyawukana ku bitongole ebyo bikumaddembe ebya private nti bo era basobola okwarestinga omuntu, wabula basobola omukwasa poliisi, era basobola n'okulwanagana n'omuntu yenna omumenyi w'amateeka oba omulumbaganyi nattibwa ne bamutta, naye era baba alina ekitongole kya poliisi ne forensic okujja okola statement kubo basobola tukiriza ensonga eyo. Akati kiki kyentegeeza mu kino? Poliisi omwo mulimu sectors, mulimu fire, mulimu n'ekitongole ekirala ekyobujagalalo, naye era abantu abo okuleka nti bapoliisi ne mulimu n'ebitongole ebirala ebyenjawulo naye bafuna training eri ey'enjawulo ekwatagana ku ebyo. Kati amakulu mu kyo nti tosobola kusanga muntu ng'abadde akola ddwiro gun'omuteekako omusango naye nga tomusanze na bintu bikozesebwa. Teri muntu abeera ku training yakigendererwa nga talina bikozesebwa. Training gy'obeerako omuntu n'agikutuuma era akusanga mu kifo ekyo kyennyini ekyagazetingibwa nti kikolerwamu training ezo. Ekyokubiri oteekwa okuba ng'olina ebyo byennyini by'okozesa ebifuula ekyo ky'oyagala okubeera, oba gears oba equipments oba weapons oba firearms. Akati ekyo kyekyawula omuntu kiki ky'okola, ekigendera kyo kiba kiri ki. Kati bw'osanga omuntu ng'alina ebintu ebyamagye ebikozesebwa amagye nga kakasa nti oyo kati ali mu system y'amagye, ate bw'onoosanga akozesa ebya poliisi era ajja kusigala ng'ali mu bya poliisi kubanga bagenda okumuwa. Naye ne bw'onoosanga owa poliisi naye nga balimu omutendeka ku kitongole kya fire brigade era bagenda muwa gears ne equipment ebimuyambako okukola ekyo, era byojja okusanga awo. Bw'onoosanga agenda okuba nti agenda kukola ku bujagalalo era ogenda musanga nga byakozesa n'ebimuli ku lusegere byakozesa era nga byebyo bya bujagalalo. Kakati era training zisingako ne mu bitongole ebikuumaddembe naye ne zigenda ne mu basawo ne mu basomesa. Abantu bangi bagenda ku training newankubadde babeera bamaze okubeera professional naye bagenda ku training okutandika entandikwa y'okukola omulimu, omuntu okuvaamu empewo atandika okukola omulimu, bagenda okukola omulimu ng'awulira nti ali confidence mu mutima gwe era nga kyakola akitegeera bulungi. Okusomako kasi kye kimala. Interview ogiyita era nga wasoma bulungi nnyo ne bakuwa n'omulimu naye bakuzza ne bakutrainingamu waakiri wiiki emu oba wiiki bbiri. Kati training zijjira ku bintu byonna, naye ekyawula training kyogenda okutraininga ebikozesebwa byakyo by'oteekwa okuba nabyo. Kati omuntu buli wakusanga n'akussaako omusango naye nga taleese ebyo byennyini byakuvunaana nti bye biri mu kkowa eryo nti ono tumukutte ng'ali mu military drill naye omusanze naki ekyo kyogamba nti kya military, kati oba tokirina then omuntu aba talina musango era oba ovunaana waaki wa bwereere. So kifaanagana nga abantu bwe bagenda ku ssomero, omuntu asoma kuva ku primary 1 mpaka ku senior 6. Kati awo omuntu aba asoma busomi n'abaako byamanya, naye bw'aba agenda ku professional olwaba agenze mu matendekero oba mu college oba ku university, kati n'asooka atandika okusomerera ekintu ekyo kyagala okubeera. Era bw'aba anaakikola era amasomero gamuteekateekera ebyo by'anaakozesa ebinaamuyamba okuyiga ku kiki kyagenda okukola. Era bwe tumala okuyiga kyagenda okukola tuva mu theory ne tugenda ku kye bayita practical. Ebyo byonna kuba kugezesebwa. Akati
kyemandeta ekyokulabirako ekyessomero nti ebifaanagana wakati mu kukola duyiro bye bisinga obungi twawukanira waggulu nti tuba tugenda bw'obanga oyagala kukola ezzowezo lyo waliwo akeera ku makya nga mulina okudduka eti universal abantu bonna badduka then abantu beemenyaamenya kyoyinza okugamba nti omuntu abendinga stretchinga okukyusa amagumba n'ebinywa kuba nti buli joint ye ebeera egonda ojja kusanga oli ng'asitula ku bizito ojja kusanga oli ng'abuuka ku muguwa buli muntu ojja kusanga oli ng'adduka alinnya nsozi bw'azikkirira ojja kusanga oli nga ye atambula lugendo luwanvu so ebintu bingi omuntu mwasobola okukola ki okuyita okukola kyo kya bulijjo omuntu okukola oba omuntu asobola okugenda mu gym ye ng'ebintu abikolera mu gym mulala ng'abikolera waka mulala ng'abikolera ku kyalo atambula apakinga emmotoka ye n'atambula kilomita nga 5 4 n'agenda n'akoma n'asanga emmotoka ye wagisanze neeyongerayo so ekyo ddembe lya buli muntu okukola edduyiro teulirinaako monopole then naye ekikyukako nti singa omuntu oyo omusanga mu kifo ng'ekintu akikola yeekwese omusanze mu kibira obasanze eyo mu ddungu obasanze mu ntobazi eyo gye beekweka twalina abantu babeerayo nobasanga n'ebikozesebwa oyo automatically osobola omuggulako omusango era nosigala ng'omunoonyerezaako then nga tudda ku nsonga ya Nyanzi okuba nti bamubuuza ebibuuzo abantu n'aboogera bafutusoja bwe yali nabo naye ate abaasooka mu kkomera abali ku musango ogwo tebaali ku nteekateeka eyo ekyo tukyogedde ekyokubiri Nyanzi yakwatibwa naye teyaggulwako musango yawambibwa naye baasuula musuule nga tebamuguddeeko omusango ekirala Bobi Wine ye gwe baakolera omukolo ogwo naye takwatibwa ekitegeeza nti tewali musango gukwasibwa abantu abo kubanga ebintu ebyo ekyawukanamu bye bakola nti balina parade bakola parade naye parade si musango yali enteekateeka y'omukolo mu kiseera ekyo ekyokubiri bw'obanga olina organization gy'oddukanya ng'erina abantu bangi nga bannabyabufuzi sina byabufuzi byokka naye ng'olina abantu katugambe olina ne church oteekwa okuba ng'olina ttiimu egenda okukola ku byokwerinda bya church eyo kusinziira ku bungi bw'abantu kyova olaba poliisi ekugamba nti oba olina omukolo gw'oyagala okukola gwonna mu nsi yonna bakugamba n'otegeeza ku ab'ebyokwerinda ne babeera nga bali alaati newankubadde omukolo gugenda kubeera mu holo naye holo we guli ab'ebyokwerinda bategeezebwa singa wabaawo kyonna kiba kibaddewo ne baba nga basobola okudduukirira okuwa obuyambi kati ekiri e Uganda nti ne b'osaba olukusaba lwa poliisi okukola activities ez'ebyobufuzi tebakukkiriza kubanga abapoliisi bafuka bannabyabufuzi kakati ate ne bakugamba n'okugamba nti nedda tetulina busobozi bumala bugenda kukukuuma naye ate kya bulijjo era kya buntu ewatali poliisi abantu ba bulijjo musobola okwekolamu omulimu ne mweterawo security kubanga si buli omuntu waliwo poliisi tubeera mu nnyimbe tubeera mu mbaga ate babeera mu kiraabu abantu babeera mu bifo bingi ebibeeramu naye nga tewali poliisi era ne bamaliriza nga tewali afunye buzibu era ne batambula bulungi ne badda ewaabwe naye kino bakiteekawo mu ngeri ya byabufuzi kuba nti balemesaako ebibiina ebimu okukola activities zaabyo so okuba nti olina ttiimu ngeri awo ekola ku byokwerinda by'ekibiina singa muba mutudde muba mwagala kutambula era bateekuma bukumi president naye abantu baba mutambudde nabo mubagayidinga okutambula obulungi obutoonoona bintu by'abantu alemereddwa afunye obuzibu mumuyamba mutya oyo azze okukola ebikyamu nga tali mummwe nga yeerimbise mummwe mumukwataganya mutya bye bimu ku bantu abo baba beetaagisa nnyo era kyova olaba abantu bangi ne bosanga omuntu nga atendekebwa ebikonde kalati kungufu tosobola mugamba nti ogenda bikozesa ki self defense eyo tebagibuuza yo omuntu buli kintu kyonna kiba nayo oba kiwuka oba kinyonyi oba kisolo n'abantu mu bintu byonna ebitambula nga biramu ebisa bibeera ne self defense kakati organization y'ebyobufuzi ekyamazima nti yandibadde etegeezako obutegeeza poliisi nti atugenda kukola omukuŋŋaana lwaffe luno naye bwe bakikola poliisi tebakkiriza naye bakkiriza ku ssaawa esembe basazaamu ebintu byabwe naye ensonga zibasinga okwekwasa kwe kugamba nti tebalina bukuumi bumala kakati kyo kiba kitegeeza nti mulina okwebeereramu mwewo obukuumi obumala bintu bingi ebiyinza okutuuka ku bantu muyinza okuba nga mubadde mutambula ne mufuna accident naye muba nga musigaddemu abantu abalamu naye abasigadde nga balamu n'abaze okuddukirira muyinza okuyamba ate ku bannammwe abali obubi tekikwetagisa kumala kulinda poliisi timusooke muteekewo emisanvu ku kkubo okulabula emmotoka endala eziyinza okujja ate okwongera okukola akabenje buvunaanyizibwa bwammwe oba mwasoma amateeka ga trafiki oba temwagasoma naye muteekeddwa okukola ekyo ekisoboka okulaba nti singa abaayo emmotoka endala ejja eba erina okumanya nti wano waliwo omutawaana kugira ne mugenda ne mumenya ebikoola ne mumenya emiti ne musula emisanvu bwe muba musobola okuwa ku bantu abo first aid abakyali abalamu ne mubayamba okubajja we bali osanga
polisi weneetuukira n'abasobola okujjanjaba bwe bayinza okutuukira oyo aba afudde mukama abakoze eki so obuvunaanyizibwa obw'okuwa ebyokwerinda obwo tebuvunaanyizibwa ku polisi gavumenti egattako bugasi naye bitandikirawo kyova olaba bwe tuba tugenze mu sekita ey'okusomesa ebyokwerinda bisookera ku ggwe era bakugamba nti yamba polisi naye ekuyambe yensonga lwaki tubeera mu nnyumba zaffe ne tuteekako ebisaakaate ne tuteekako bagalazi ne tussaako kamerazi ne tussaako alamu ne tussaako amasannyalaze n'ogula n'embwa ebyo byonna okola byakwerinda byo oba tumenye mateeka naye tekitegeeza nti polisi teriiwo oba gavumenti teriiwo oba weeri naye weeneekutuukirako nga nawe olina kyoba osobodde okukola ki okwekolera so tewali ngeri yonna gy'osobola kugamba nti menya mateeka ate nga oli full registered mu gavumenti ya Uganda kitwale tosobola kusanga security company mu ggwanga lya Uganda nga bali mu kukola training nga bali mu kutendekebwa okuba sabaawa guno bagamba nti ate bakoze bubi ekisooka bwe baali baregisitali nga bakugamba tugenda kubeera nga tukozesa weapons tosobola kukozesa weapons nga totendese bantu bagenda kuzikozesa tosobola kuba muntu weapon nga tomutendese butya walina kuba na limiti kuyo obuvunaanyizibwa bw'omuntu okumu ekyokulwanyisa oba ekisi bukomawa bw'aba anyiize ne mukazi we anyiize n'abantu mu community naye ng'alina emundu y'awaka agenda kugikozesa atya agenda akwate bukwasi mundu ajja kuba omuntu ekyazi waliwo abakikola yesu tubalabye naye nga abasinga obungi tebakikola lwaki nti alina obusobozi obusobola okutta naye olwokuba nti aba yateekateekebwa n'atrainingibwa naye kuba mutima n'agamba sigenda kola kikujjayo omuntu kangende eka neebake nagende eka neyeebaka kubanga yatendekebwa mu ekyo kakati bw'osanga security private company nga batendekebwa nga bali license tukola ekyo kuno bagamba nti bakoze bubi tebateekeddwa kikola kikyamu so nabwe kiti bw'osanga bannabyabufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri registered n'otuuka okukiremesa okukola emirimu gyakyo oba mukyamu kubanga oba tomanyi kyokola tebibiina by'ebyobufuzi biteekeddwa kuba nti emirimu gye bikola gyegyo activities zaabyo kusikiriza abantu kubyegattako kukola ebyo byennyini abantu bye bayinza okubaagalako basobole okuwangula emitima gyabwe kakati guba tegufuuse musango naawe yiyayo ekirala nga bw'onoogenda mu nsi y'ebyokuyimba bwemba nga bayimbi mulinga 10 mu ggwanga guyimba ekikwata abantu bomubabiro bwe kinaabanyumira era ojja kulaba bagenda okwetaaga okuteekamu ssente okola ekivulu mufune ssente nga bazze bonna batoyimbye bulungi ate bagenda kujja kakati gavumenti kyeno kitunuliramu tibanga tulina ebibiina by'obufuzi mu ggwanga lya Uganda ereka abantu bakole activities zaabwe era gavumenti tukimanyi bulungi nti amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi tewaliwo tteeka lyonna ligaana abaana b'obufuzi kukola nkuŋŋaana kukola laaleezi zaabwe kukola parade tekirina kiri mbuwandiike etteeka teririiyo so abakwatibwa oba bakwatibwa bwereere era ffe tusaba gavumenti ebate era abantu bebayimbule ekirala y'ensonga y'abalooya balooya baffe tubadde tujja tukyogerako era nga njija nkyogerako nti balooya waliwo obunafu bwe bakola in fact bagezaako okukola omulimu gwabwe era bayambye nnyo era abantu bangi bavudde mu mukomera naye ate waliwo obunafu kati obulabwako naye nga tuzze tubwogerako nti bw'otunuulira omusango gwa Eddie Mutwe ne Akirewo Kivumbi gwe baakasembayo okubaggulako era nga kwebakwatidde ne Bobby Giant olabira ddala nti waliwo ekikyamu kubanga bakugambye nti bano ababiri tebaaliyo ku mukolo ogwo bwe ba tebaaliyo lwaki ate babaggulako omusango ogwo kati njala tutunuulira twetegereze nti waliwo looya musango gwonna fayiro bwemaze okuva owa DPP neereetebwa omuwaabi wa gavumenti mu kooti agenda okuba nti awaabira omuntu oyo abazze oba aba yakwatibwa looya aba alina obuvunaanyizibwa okutunula mu fayiro eyo okutunulira kilayanti we musango ki ogumuguddwako tolinda kugukusomera busomezi ng'ate bagenda okusomera omusibe kubanga omusibe ayinza okuba nga eri statement yakoze endala ate n'atuuka nga fayiro yateesoma birala naye balooya tusuubira nti mu chambers ezo ez'ababi wa gavumenti ku kooti oba bakooti kiraka balooyazi balina obuvunaanyizibwa okuziyingiramu n'okujja okukebera fayiro z'abantu bazze okuwolereza ekyo nze bwentyo bwe nkiraba mu nsi zino kubanga ne balooya asobola okuba essimu ku poliisi n'akugamba nti ku poliisi awo wooli ku poliisi awo waliwo kilayanti wange kasita amanya nti omuntu ono bamukwatidde ali ku poliisi bwete akuba essimu mu ofiisi za poliisi ezo zikola ku fayiro ezigenda mu kooti ne bagikwata n'abagamba nti nyina kilayanti wange awo bamuyita gundi ne gundi yes mwamukute mumuguddeko musango ki ne bakugamba tumuguddeko musango bwekuti ti mumuleeta ddi mu kooti waliwo essaawa zolina okuleetako omuntu mu kooti kusinga bw'omukute naddala nga olunaku olwo si lwa weekend oyinza okukwata omuntu ku Friday nga kooti ku Lwomukaaga ne ku Sunday nga tezitula naye nga ku Monday alina okukola ki aba alina okujja mu kooti automatically era looya akubuuza nakukakasa n'omukakasa nti ajja kubeera mu kooti
bweti oba Buganda Road oba Nakawa oba Chagwe Road kusawa bweziti ajja kubaleetedwa mu kooti lawyer n'akitegeera nga n'omusango gwe bamuguddeko agutegedde agenda okutuuka mu kooti nga obuyambi bwagenda okuwakira yantu we ng'abulinaawo era ng'abutegeera. Kakati ekikyukamu yitwa lawyer ba Uganda nti ebimu balinga ababitegeerera mu kooti nti amala kutuuka mu kooti omuntu ne bamumma beyiro najja wabweru w'amawulire n'asooka kugamba nti munnaffe gundi bamuguddeko omusango bwe guti kooti etugambye ento terina busobozi busobola kuwulira musango guno n'olwensonga babongeddeyo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja. Awo ne bongerako ebyabwe ebya sympathy naye nga teyalondedde musango ogwo nti omuntu gwogenda okuwolereza ogenda okutuuka mu kooti ng'omaze wategedde omuntu omusango gwe bamuguddeko. Era ne waba otuusa tonaagutegeera gendako mu zi chambers otegere kyogenda okuzzaako kubanga lawyer akkirizibwa okwogerako n'omusibe lawyer akkirizibwa okufuna mu fayiro y'omusango. Ekyo bannayuganda balawyer tebakikola simanyi lwaki tebakikola. Then bwe bamala okugulako abantu emisango egyo abalamuzi bateekawo ekifaananyi n'otuuka n'okulowooza nti kakati ate omuntu alina okweyimirira omusibe gwe yalese ng'alina kubeera oyo yamuwaabidde oba Anthony General oba kiraka wa kooti oba olaba nti gwe basobola okwesiga olw'ensonga nti ne boogenda nga oli member wa palamenti bakudinayinga ne boogenda nga gwe maama w'omuntu oyo bakudinayinga ne boogenda nga gwe mukazi obanga gwoli bbaawe bakudinayi kati byonna babigaana n'obabuuza nti kati muntu ky'omutuufu asobola okweyimirira omuntu mu ggwanga kati kitegeeza nti aba alina kubeera pulezidenti w'eggwanga oba Anthony General oba ne Ropo bwe yagenda abasibe babalemera ab'enganda zaabwe bagenda babalemera ab'emikwano bagenda babalemedde ne balooya basobola okweyimirira abantu ne kooti esobola okweyimirira abantu katosobola kungamba nti nsonyiweko tosobola kungamba nti omuntu asobola okubeera mu kooti n'amala ebbanga nga tafunye bwenkanya n'alema okufuna okweyimiririrwa ng'alina amakubo mangi agasobola okumweyimiririra naye nga buli kaseera bamwongezayo. So obunafu bw'abalooya balina okwongeramu arguments okulemera ennyo ku kintu kye bayita akakalu ka kooti oba okugoba emisango kyekijja okuyamba abantu baffe. Naye nekisingako okuba ekikulu bannayuganda kwe kwenyigira mu nsonga eno oba buno bujoozi nakwagala kulumya bannayuganda naye ekyamazima abantu baffe bajja kubeera makomera babeereyo nnyo ate era bategetinga omwomu ne bakuteekayo ne bakwetolooza ne bateesa naawe kkiririza tukuwe kino tukuwe kiri akati otumala okuwa kino nakiri ate bino bijja kuba bwe biti ezimu ze zimu ku nsonga ezikwasa abantu abo kuteesaganya nabo bave mu struggle kati era tulina bitunuulira. Therefore nga njala kumaliza ensonga eno balooya baffe batuyambeko okuddamu okutunda emisango gy'ebyobufuzi. Basobola okusiba bwe baba nga akusiba ng'akulanga bwemage ng'akusiba kubonereza asobola okusiba emyaka 3 naye ng'omusango gwe wazza ekibonerezo kya mwaka gumu singa guba gukusinze naye nakusiba emyaka 3 naye nga kukuumidde ku bbeiro. In fact emyaka 5 patwalako ab'emyaka 5 naye ng'amateeka gakirambise bulungi nti omuntu yenna waweza ennaku 16 ng'obujulizi bubuze teyeetaaga kakwakulizo nakamu konna aba alina kuteebwa buteebwa n'agenda ewaabwe wabula asobola okuba nti singa baba bamwetaaze basobola kutuukirira ani singa bati bafunye ye asobola wa address n'abantu abalala basobola kuba nti bamukwatako kati kyekyo kiri mu ggwanga. So ensonga y'abasibe era twalabyeko balooya nga bakyogerako nti bali omukomera nga tewali nsonga yonna ebakomera mu kkomera wabula tebalina musango kyokka aba gavumenti bennyini balooya bennyini kino senso bakikutte mpolampola so nga kati badde badimandinga abantu babeere nga bateebwa ewatali wadde kakwakulizo. Nga maliriza Felix Kulaije yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya Bobby Giant nti bamukwata olwa military drill. Naye ekyamazima Felix Kulaije si ye muntu ali awo okyasobola okuteekamu obwesige olw'okuba nti aludde ebbanga ng'ayogera ekitongole ky'amagye naye ng'ayogera bulimba bwerere ng'alimba gavumenti. Ebikwekweto oba operations baze nga bakola e Congo baamala ne mu Uganda okutwaliza awamu baamala ne bagamba nti babadde batabangula eggwanga babadde bava mu kitongole kya UPDF n'okutega bomu mu Kampala n'awalala babadde bo bennyini b'amagye era emabega kaawo twalabako omukulu yali omugezi w'amagye mu kiseera era yakola ng'omugezi w'amagye bamuyitanga magezi yajja n'ayakola statement ez'obulimba ku bomu ku lunaku lw'Namugongo bomu gye batega emunyonyo najja n'alimbalimba ensi n'akoma n'alimbalimba ne ku bomu endala Kaleerwe bwe byamulema ne bakomyawo Kulaije ebigenza okuggwa era nga bakkiriza nti ddala kituufu
amajege nyine gegali mu bumenyi bwa mateeka kakati kulaje tumusubira okuba nti ebyo benanga amaze kubikiriza era nga bamaze nokwata omukuba senior officers mu ggwanga lya Uganda mukulu bayita birungi ngali mu ngalo zaabwe ne wakubadde waliwo ensonga zibagezaako okumuddusamu ku international community ne basalawo bateko olusi ebintu bifana bibiti nene wakubadde bino webiri kitegeeza nti kulaije alina okujja n'ategeeza eggwanga kiki ekyali emabega w'obulimba buno byebamu message gye yateekanga mu ggwanga yabanga ntuufu yabanga nkyamu atulaga obukyamu bwayo bwebanga yali nkyamu atulaga obutuufu bwayo soose zamuwanga amawulire zaavanga wanga abaakolanga ebikwekwetu bakakasidwa nti bebaza emisango bebazanga emisango egyo then ekibuuzo ekyokubiri eri kulaije abantu abatiddwa abatulugunyiziddwa abali mu makomera ne ku ssaawa zino abatuusiddwako obulemu ku mubiri gyabwe ababuziddwawo bali bameka okuva lemu atandika ebikwekweto bino bameka bemusse babeka bemulemazizza bameka bemwina mu makomera bameka bemwakayimbula then kiki emugenda okukolera abantu abo kuba tuba tusuubira nti abo ku ssaawa zino kati abakyali abalamu mwandibaddemu abayimbudde dda nga bwe muteekateeka okuliirira bemwatta ab'enganda zaabwe n'abo bemwalemaza beyandibadde ajja wano kati n'ayogera n'abulira eggwanga n'okwetondera eggwanga naye so si kujja wano kugamba nsi nti kati ku basibe balina ayongeddeko Baby Giant nti bamukwatira mu parade oba yali mu parade emenya amateeka parade ina amateeka gemenya ebateeka okukola era birina okukolebwa era bijja kukolebwa leero n'enkya na luli oba Museveni yaliwo oba Bobi Wine yaliwo enteekateeka ebeerawo mu ggwanga abantu bano n'obukumi bwabwe ne bono ogenda ku bizimbe by'omu Kampala kuliko bakanyama mu kirabo mulimu bakanyama abantu bagenda okukola emikolo gyabwe bagenda nabawerekera agamba mpangisa abamperekera abantu bange kakati tolina bwomugamba nti nkusaza n'omuntu ng'akwerekera kati kufuuse musango tasaanidde kuumibwa yasazewo yeekuume bwona kyobagala kumwongerako kimwongereko so tewali musango bavunaana kama bampeera omukisa kulaije twagala atuddemu abantu bukyanga batandika kola bikwekote mu Kongo ebya ADF mu Kongo ne mu Uganda bomu zibateze mu Kampala ebbanga lyonna abantu bafa bakwatiddwa abatiddwa abasibiddwa abalemaziddwa bali bameka bali kuki bali luddawa abali makomera mu bayimbula ddi bemwatta mugenda kulirira ddi enganda zaabwe bemusibye mu bayimbula ddi n'okubaliyirira mukama bampeera omukisa ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja